Tuline producer Kimra tuli ku mukolo gwa Bruno Betty. Teddy ali mu kwanjula Bruno Betty mu maka ga bazadde be. Kimra soko mbulize kubakulaba. Abatulaba mugamba mutya mwebale kubeerawo mwebale kulaba mukolo gwa Bruno Betty ndi omu kwakola ne Bruno Betty era nga tumaze ebbanga tuwangadde akaseera kanene y'omu ku muntu gwe nnyinza okudescribinga nga omuntu w'abantu. Wa producing ako ku show ya Bruno Betty. Bruno Betty sijja gamba ku producing kukka wabula njagamba nti y'omu ku bantu benyambyeko mu bintu ebitali bimu ate era naye nannyambako mu bintu ebitali bimu kati okuproducinga ko kujjamu awo mu maaso si kuproducinga ko bana producingira ddala Bruno Betty to an extent nti nina bingi nnyo bye namugattako nga presenter era show nyingi ze tukoze ne Bruno Betty okuli akayisanyo okuli full dose nge yakyagikola nga omanyi company ebanene ya Vision Group kati ebiseera ebisinga projects ziba nyingi nnyo zisobola kumenya kumalayo naye zimu kwezo abantu zibasinga omulabirako ke kayisanyo gata compose ne full dose. Mpoze mwenne banga ddene oyinza kibalira myaka ngemeka? Bruno Betty nakola naye okuva nga COVID yatandika. COVID yatandika 2019 nga gwako awo balanga 2019 gwako 2020 2021 2022 2023 katuli mu 2024 tutambuza mwaka gwa kutaano ne Bruno Betty. Olibo gubangwe mulundi gwe ogusoso kuwulira Bruno Betty obangwe ogusoso mulaba oyinza kumunnyonnyola otya presenter kikaaki mukozi kikaaki? Bruno Betty y'omu ku ba presenters kwegamba abasinga bamumanyira nnyo mu bina Uganda we yali ajoininga presentation we yali ajoininga TV industry y'omu ku bantu abasookera mu kuzannya ebina Uganda ne bakayimbira naye y'omu ku bantu bennyinza okugamba nti tebawanika paka nga ekintu akikoze y'omu ku bantu abaleeta style ye engeri y'okupresentingamu eyiye empya weewaawo nti abantu mu ntandikwa baasooka ne batajjaniriza naye yasigala alemerako paka abantu lwe bamutegeera omanyi mu nsi muno ekintu ekisinga okuba ekyenjawulo kubanga ggwe kati Bruno Betty ye yasigala nga ye omuntu paka abantu lwe bamutegeera nti ono tulina mwagalirayo bwe tuti teyafeekinga nti bw'otunuulira ba presenters abasinga buli omu akola ng'omulala ono akola ng'omulala olw'okuba Flavia yali akola bw'ati kankolenga ye nange nja kuyitawo naye kyemmuyigirako kiri kimu nti mu biseera ebisinga sigala nga bw'oli abantu bayinza obutakutegeererawo mu ntandikwa naye gye bujja mu maaso ate oyinza okufuuka omu kwabo abantu bebeegomba okuba oba bebakoppa. Ebbanga lino lyonna gwe ng'abadde ne Bruno olwaliro tuli ku mukolo gwa kwanjula ekintu kino eky'abasajja kaŋŋambe kale abantu sijja kiteeka nnyo ku basajja wadde essaawa zino gwe tuliko kuba mukozi muno naye abantu abali mu limelight oba eno be bayita ba celebrity oba abantu bannamawulire ekintu kubanga this is part of okutukuza obufumbo wadde ndooza n'empeta ejja kujja balinga abatakyembulesinze nnyo lwaki abantu abali mu butaala abantu abali mu media ekintu ky'okwanjulwa oba okwanjula tebakitutte nnyo nga nsonga? Ndowooza njagamba mulimu abamu ku abo abakitutte ng'ensonga nga bw'otunuulira Bobi Wine bw'otunuulira nga Chameleone bw'otunuulira Silver Kyagulanyi however bw'okimbuuza bw'okimbuuza nsobola okukkiriza nti amazima ddala example nyina ki ntono ate nga abali mu limelight bangi oba tuli bangi emu ku nsonga ndowooza eziremesezza abantu abali mu limelight okwembracinga ekintu kino Bruno Betty olunaku olwaleero ngenda mu congratulatinga era mwebaze okutekinga step eno lwa nsonga si kyangu omuntu ali mu limelight aba ne variety of choices bwe njogera ekigambo ekyo nti leero naakunyiiza ne wabaawo enkyakwegayiririra okubeera naawe
enkya olina akunyiiza ne wabaawo enkya ate agamba nti nze nsobola okukolera ebirungi weebiti. Enkya olina n'olaba nga wanditaddemu akasente ne wabaawo ate ajja naddala abasajja obalaba ensangi zino nga ye agamba woyimba okola ku TV nze nsobola okusasula enjuuyo nsobola okukulabirira ebbanga lyonna. Ate omanyi Uganda we kijja ku kintu ky'obwereere kirina engeri gye kitunafuyamu ng'abantu n'olaba nti siteekamu kati ate gwe neegayirize nga nyina okuteekamu nga waliwo agenda okunteekamu. So variety of choices nti being a celebrity is not something easy. Being a celebrity means you're being watched by so many people, you're being loved by so many people, and you're being hated by so many people still. But what makes you being hated is because you're known. Kati okubeera known kyekimu ku bintu ebi nja kuddako ku saidi endala eri nti tuyita mu bintu bingi nnyo. The critics olya critiquinga you can't be with someone, you can't be with this. Osanga omuyimbi nga yeyagadde n'omuyimbi, osanga obufumbo bwandiwangadde, abantu ne bavaayo bennyininyini ne babasa mu kabokisa akatini ne babakuba ne bakola ki. So abayimbi ebiseera ebisinga basalawo okwesigaliza obulamu buli eri obutaswala oluusi ebiseera ebisinga mu bafaani baabwe. Gatta composi ne ba superstars no nti bayimbi bokka, but n'abakozi ba TV n'abantu abali known buli omu mu kiti kyali. However, the biggest point is abasinga bali so proud. Ate obufumbo kyekintu ekyetaagamu obugumiikiriza, ekyetaagamu okweguya. Nze wemmanga ndi star, ndi celebrity, nojja nogezaako okubaako ekintu kyonkwatiramu nga wandyagadde neetonde, sometimes I will feel proud neme kukikola. Gwe ate ng'omukyala oba ng'omwami kikudrivinga away, meaning obufumbo olwo bukoze eki buganye. Naye kasita okkiriza ekyo era abamu kubakkiriza ekyo Mukama Katonda yabayamba ne bayitawo newankubadde be batono. Example nkoya Bobi Wine saawe natambula obulungi ne mukyala we nti Bobi Wine ne waba ayina ensobi gy'akoze Babi asobola ovaayo n'agamba nti no, this is wrong. Ate ensi yonna ekimanyi nti Babi ye muntu asinga okudisciplining Bobi. Kati ekyo wookikkiriza nga superstar nti omwagalwa awo asobola okudisciplining, omwagalwa awo asobola okukugaana okuva ewaka ne woba oyagala kugenda ne bakyalibo, then obufumbo osobola obusobola. Abasinga mubali mu industry muffe kye tutasobola kukola ki ku embracing oba kukkiriza. Eyo gye mubeera ku industry ya ku Vision Group, Bruno abadde nga ayogera ku nsonga z'okwanjula, abadde nga abakuba mukyala we oba akibasuddeko busuuzi mu nnaku ezinaatera okusembera. Actually kyewuunyisa nti twamumanya ne ndowooza wabulayo emyezi ng'ebiri n'atugamba meeting nno zijja, n'akuba ekifaananyi awo, ekifaananyi n'akituweereza mu groups z'omulimu n'atugamba waayi ngenda kukola ki n'omukyala mba nkulimbye. Ffe nga ab'oku mulimu, which is a very good thing. Si kirungi kulaalaasa relationship yo where and there, because ebiseera ebisinga abantu baneeno oluusi gw'ogenda ogwa mukwano naye abantu abamu baba bamumanyi ng'olumu balina bye bamumanyiiko n'abamu nga bye bamumanyiiko si bituufu ne bagezaako okukulemesa. Amazima gali nti yagitukubanga surprise era nze yalina omusooka, by the way. Nze yalina omusooka era nga ngamba tugenda tugenda nagenda olaba nkubyeko surprise tanga kankusookeyo nga tewali tabu. Bw'oba osazeewo kunsookayo well and good, leka tusooke tukusupporting ate nange najja ki oluvannyuma. Omanyi okuwasa eringa race, mutandikira ku layini emu mwenna ne wabaawo asookayo owookubiri, tekitegeeza nti mwenna mugenda kuvaayo nga namba emu. Gwe tukulinde mwezi gujja. Nze muninde omwezi gwonna njaba communicating, naye omwezi gwe naasalawo kikola gujja kuba mwezi gwa 8 ng'ennaku z'omwezi 8. Omukolo ogulabye otya? Omukolo gunsurprise nze nnyo nti Bruno ku myaka gye muvubuka muto, ekinsanyusa kibadde kimu nti ategekedde mu kaseera katini, abadde n'emikwano mingi nnyo egize almost ndoza Vision Group yonna. Yes, abantu bamuwadde ssente. Vision Group esobodde okubeera ng'eggwayo yonna ezze, abantu ab'enjawulo abalanga ne Vision Group, meaning nti mu bulamu buno obwa bulijjo kizibu nnyo okukola ekintu n'okimalako bw'omu. Kinjigiriza okuba nti gwe okukola
emikwano n'omuvubuka yenna ali eyo atulaba yiga okukola emikwano munange tomanyi mikwano ddiri gikola ki gikuyambe mikwano gitunyiiza gitukola bubi naye ate woyiga okugisonyiwa giyiga okutegeera n'okumanya Bruno ye muntu sijja kugamba nti ebbanga lyetumaze tetuvangako mu mbeera tetukolanga ki naye buli wetuva mu mbeera akuzza kitegeeza olunaku lwe luti we lubaawo sisobola kulemererwa kubeerawo sisobola kulemererwa kubaako kyenkola ki kyenkwata ng'omuntu so omukola enteekateeka ensanyusiza ebadde nnungi nnyo oyinza okugamba minisita yakoze eki yayanjuddwa okitegedde gwe baintroducinze naye nga munnange mwana muto by the way n'atulekera ebbanja mu mitima fadde balowooza nti tukyali obudde bukyakola ki bukyali naffe ne tusalawo netugawo naffe obudde emyaka gikenda butuyiseeko so anytime from now ogenda kulaba nga ekintu ekyo kyakoze takigambye muntu naye inspirinze abantu abasinga babadde batudde awo bonna bonna ojja kwekanga nga mulimu mu mwezi ogujja oba oguddako nga mulimu abakoze eki abanjuddwa oba abawasizza oba abafumbiddwa because olw'ekikolwa Bruno kyakoze. Bruno Betty munnakatemba mugundiivu era yasooka kubeera munnakatemba nga tannabeera presenter. Bukedde family tugirabye nga bw'ogambye mubakayimbira akyaliyo mubakayimbira Bruno akyali era oba weetegereza nnyo bajini nakacwa babaddewo waliwo n'abalala besimanyi mannya bonna babyeko jini mulimu abalala mbadde ngenda kubuuza nti bakayimbira family nga tetugirabye naye ng'oggyeko ne bakayimbira n'abalala bo bali mu industry y'emu eya drama kati sijja kulowooleza nnyo bali balala naye nze ndowooza nga womanyi industry yaffe abantu baba up and down leero oli emirimu gimukutte leero balina okugenda performing egindi osanga maybe contributinga naye ne batasobola kufuna budde bukola ki bubeerawo okkiriziganye nange n'abatulaba nti nga Bukedde family ne Vision Group yonna okutwaliza mu muli mikwano nnyo gya Bruno okusinga banne bwe bali mu drama. Of course tuli mikwano nnyo gya Bruno ekisooka kiri nti mukwano kutasobola kulemererwa kituufu tuli mikwano nnyo gya Bruno because ffe abamu ku bantu baamala nabo obudde obusinga nti drama ogenda oshootinga olunaku lumu mukole drama za wiiki nnamba oba wiiki bbiri eno olina okuripotinga buli lunaku olina okukola nja muyita waliwo akalango bwe kati jangu okakole nja mugamba Bruno kino nekino you get kati mufuuka baaki ba Luganda yayina Oluganda mubakayimbira before bwajja ku TV ate naafuna Oluganda olukola ki olusingawo olupya olusinga ku lwabakayimbira so ensonga eri gyenkugambye nayo nzize mbalaba nga bamubeererawo mu bintu ebyenjawulo newankubadde tebabaddeewo mu guno omukolo babaddewo mu mikolo egy'enjawulo azze nga ategeka ebivulungu balaba bonna weebali basenkubuge baddube baani maybe osanga jini nakacwa gwe basindisa bakiikirira. Kati nnyo nga tumaliriza oli manager wa Gashamuton music ky'omupya aliwo nina remix gye nalabye gye mwakoze oluyimba olwo baluyita batya? Baluyita Amina Sebo remix twagikoze ne Fefe Busi era kayimba katambula bulungi so far so good okasanga mu bitundu by'otasuubira Sembabule Bukoma Nsimbi lwatambudde bulungi. Gwe Gashamuton omusporting otya? Munaye Gashamuton twasooka kuba ba mikwano nga wono bo mukwano gw'omuntu yakutuukirira nga alesa akayimba ke ku Bukedde nange teyansamanya na kumanya nti muyimbi kyekisinga okwewuunyisa otherwise osanga singa namanya because bangi nnyo abantuukirira in many ways naye singa namanya osanga tebyandigenze nawala naye namusanga ng'omuntu twaliko ekifo ekimu kye twalimu ne tunyumyanga abantu ne twesiimanga abantu nitutandikira awo weebale nnyo kati nkimanya luvannyuma ate naawe newoba ggwe n'okizuula nti pata naawe kale kange azannya katemba tomuwagira weebale nnyo omuntu ajja kwebuuza Kimra akasente akajjawo akamaneginga omuyimbi kubanga ebyaddala okumaneginga omuyimbi kitwalamu kiri expensive kiri bit costly
so akasente konna nga bw'okuŋŋaanya omusala gwa Vision Group bw'oguteekamu audio ne video ne promotion. Olumu nkuŋŋaanya naye ate olumu munnange kiba kisa kya Katonda. Ebiseera ebisinga bw'oba oyina ekintu ky'oyagala olina okwewaayo okukiteekamu. Sijja kugamba nti bw'otunuulirako mu mirimu emirala tojja mumanya oli jajja ssente zirima yiika 5 za kasooli, naye oyinza osanga nga nezeeyajjamu luutu ewedde zaakoze eki zazzizaamu. So sometimes okupromoting endongo ba music eba commitment okuva ew'omuntu. Akasente ka Vision Group kokka tekakumala. Oba olina okuwammantako ate naye ne mutuulamu ng'omuntu kuba naye mukyala muyiiya naye n'ayiiya kyakoze eki kyasobodde ne muteekamu endongo nesobola okutambula. So tetusuubirayo kugoba abayimbi nga bagoba ba manager. Ekituufu abayimbi bagoba naye kiringa kugamba nti sofa kiringa kugamba nti osobola okumanya ekinaddako mu bulamu obwo musawa mukaaga okuva kati mu butuufu tomanyi. Okitegedde. So ebitera okulemesa abantu okukola kwe kulowooza ennyo ebibi ebijja mu maaso gaabwe ne balema okufokasinga ku birungi ebibaawo ssaawa eyo, because osobola olowooleza omuntu ekintu naye nga mu butuufu munnanga ate ye wanjawulo ku bantu abalala. Buza naye ojja mutufunirako naye twogeremukko naye. Sofa akayimba buli bumeka bumwaka? Ssaawa eno entandika okubala bungi obuyimba bulinga ziringa audio za 20 something zetwaka releasinga naye tukyakola mpolampola. Obuzibu bwe tulina tetumala ga releasinga. Munnange omanyi obimanyi abayimbi bangi alina ennyimba ziwera n'ebitaano naye nga naawe kenyini tosobola kwogera linnya lye. Nga hiti nga oluusi tekuli naye nga atabuti kati. Y'ensonga lwaki tukola cost management. Nti bw'omanya engeri y'okutaamu oluyimba kikuyamba n'okukola cost management mu ndongo n'omanya lunonduta naye luyina impact bweti gye lunyongerako. Ekiriwo kati Amina remix ne Fefe Busi. Yes. Lwaki tumuleese n'atuyimbira? Saamuleese lwa nsonga yabadde ne commitments eza family. Omwami oyo eyafa omumanyi wa Pastor Bugingo yali Major, kati yali Richard, kati yali taata w'omuto. Kati babadde okuva mu kuziika baddako ewaka babadde ne commitments nyingi nnyo za family. Wava mbo producer ate kati n'ofuuka presenter n'ofuna n'omulongo. Munnange si kuvaamu. Eggwanga lino eno nga ggwe wombuuza nga ate okutene kamera kyetaagisa omuntu ali multitasked, ali multi-talented. Y'ensonga lwaki olaba abantu abamu munnange olumu emirimu gigaana ne gibalema lwaki nti taba multitasked oba taba multi-talent. Kintu kimu tasobola kukola kino naki. Nze najja ndi presenter nembeerawo mpresentinga naye nga nebyo presenting eriyo munnange abaana bakola ki abakusinga. Olunaku lumu omwana oyo wakweyimbamu mukama wo talina budde bukusigaza naye wamanya nti muganda wange ono presenter mulungi, editor mulungi, producer mulungi. Ekirala abantu abadde tebamanyi mulimu gwa producer. Kino ngenda kukibagamba ng'oli ku TV eyo yonna yonna producer a complete package eya producer olina okuba nga osobola okukola buli kimu. Singa kakutandenkeera presenter ogwo producing n'alwala nga tolinawo na seat ni lunaku lukulu olina sponsor alina okujja ku mpewo, what do? Do you call off the show? Teriyo? Of course not. Togicallinga off. Kigenda kwetaagisa okukola ki? Okutuulamu ng'omu. We producing ate no presenting. Of course kati kye bayita multitasking. Ngenda kuba omusajja omukanada ono bamuyita Larry King. Larry King producer we yeekolera buli kimu naye tewaliwo show mu nsi yonna ekyasinze ya Larry King kubeera y'amaanyi. Nakati mukadde nene wakola bukozi shembwet eba y'amaanyi nnyo naye ye producer yeki you get. Nti ebiseera ebisinga it is kiba kyangu nnyo ekintu gwe kyosobola okweproducinga okukissa ku mpewo kuba eriyo n'ebimu byoproducinga presenter n'atabijjaayo nga wokola ki nga yewandi byagadde. So meaning mukama wabanga yakuwa ekitone ekyenjawulo ate kisobola si buli producer nti asobola okupresentinga. Kati mukama wakuwa ekitone ekyo ky'okuba nti osobola okugjayo message eyo n'ogiportrayinga eri abantu ekyo nakyo then
omulongo munnange gyali. Okay, nga tumaliriza. Sigenda kubuuza nti oli mufumbo kubanga bakyagala nnyo abantu bano abatulaba okukibuuza naddala ku mmwe abantu abali mu limelight. Naye okusinziira ku bigambo by'otugambye wali mu kusooka, nja kakasa nti oli mufumbo olinze kutukuza butukuza. Bwekiri taata, ninze kutukuza. Mpeerayo obubaka eri abantu bano abatuleese e Buyoga olunaku luno olwaleero. Oba oli awo kale bw'oba ompeera okusinga. Obubaka abantu abasinze okutuleeta e Buyoga ndowooza bali abantu babiri. Bruno Betty, Gatta Composi ne Teddy, abantu babiri. Kitandika ng'eky'abantu ababiri ekintu ky'onyooma oli alina byapiikinze mu munne oba amwagadde olw'enneeyisaaye, oba amwagadde mu ngeri emu oba endala ng'omuntu omukulu yenna wayinza okukyanderstandinga. Naye ekintu ekyo kiri spiritual nti it is not something you can underestimate. Ekintu ekisobola okuŋŋaanya abantu baneeno bonna kitegeeza saagala mpulira ate nkeera nga waliwo manyi obufumbo buno bwangu kujja ne tukuŋŋaana wano naate we busingira obuzibu we wali nga mukola ki nga mubukuuma nti ensobi ntono nnyo esobola okukuleetera okukola decision ne weerabira nti eriyo ekintu ekinene nnyo ekyasitula abantu bano bonna ne kibaleeta wamu okusobola okubeera nga mubeera ki mubeera bumu. So no matter what they face mu bufumbo bwe baddako kuba ebizibu byo bigenda kubeerawo, bajja kuyomba, bajja kusanyuka, bajja kulwana, bajja kwesitula, bajja genda out, bajja kwenyiigira, naye byonna we banaaba basobola obihandolinga ng'abafumbo ne bajjukira n'olunaku luno nti tetwandyagadde kuswaza abantu abo bonna bajja obufumbo bwe bujja kuwangaala. Tuyanza nnyo tweyanzeege ku Vision Group oba tulabira kati nze obubaka nja bubawa abali mu kawundo kakubye eddirisa mu abali mu limelight. Kale